Ono yezamuza mu Kizito azaala Nofaishi Nansubuga atubulidde nti muwala we ono nga wa myaka 3 n'emyezi 9 mu mwaka gwa 2013 yafuna obulwadde ye bwe yalowooza nti musujja n'agezaako okumutwala afuna obujjanjabi. Ne bajjanjaba omusujja ne bugaana okugenda. Wabula gye yakoma okumutwala mu malwaliro n'obulwadde nga nabwo tebussa mukono okutuusa lwe yaddukira e Mulago ng'eno gye baakamutemera nti Nansubuga yandibanga alina kookolo. Omusawo gwe twasangawo kwa acute bwe yatunuulira empapula ze tuzze tutambula nazo ye n'agamba omwana ono ayinza okuba nga alina leukemia. Oluvannyuma ono yasindikibwa mu Uganda Cancer Institute era ne kikakasibwa nti ddala muwala we yali afunye kansa w'omu musaayi. Omwana wange yali bubi nga talina busirikale bumukuuma mu mubiri okukuuma obulwadde okubanga tebumukwata. Mu 2014 omwana ono yateekebwa ku bujjanjabi bwa kookolo era nga kino kibadde kigenda mu maaso okutuusa mu mwaka gwa 2016. Ne batwekebejja ne batujjanjaba infections ze twali tufunye ne batuwa omusaayi ne batuwa platelets ne tutandika okufuna eddagala lya kansa. Wabula olwaleero Kizito Zamuzamu atubulidde nti okuva mu mwaka gwa 2016 Nansubuga yava ku ddagala lya kookolo era nga talina buzibu bwonna. Era ne bw'aba alwadde alwala ng'abaana abalala omujjanjaba n'awona naye ng'eddagala lya kansa yaliviirako ddala takyaliriko ati tukyalina kye tukozesa. Nansubuga leero yeegasse ku baana banne abasoba mu 100 ku mukolo gutegekeddwa ba Uganda Cancer Institute mu kiyitibwa Camp La Vida okujaguza obulamu bw'abaana abawonye kookolo. Omusawo wa kookolo mu baana Dr. Joyce Balabudde Kambugu agamba nti kookolo mu baana atandika n'obubonero obw'endwadde eza bulijjo ezitera okukwata abaana. Kaakati nno omwana wo waaba alina ateeberezebwa okuba n'omusujja gw'ensiri ne bagujjanjaba ne gutawona n'oddayo ne wiiki ey'okusatu ng'omusujja teguwona osaanye weebuuze nti oba omwana wange anaaba ne kansa ofune omuntu anaasobola alina obumanyirivu okukola ki okusobola okukizuula ekyo. Ono era agamba nti kookolo w'omusaayi y'omu ku akyasinze okwegirisiza mu baana abato. Ekirwadde kya kansa ekikyasinze okuluma abaana ye kansa ow'omusaayi gwe tuyita leukemia. Ne tulina n'ebika ebirala kansa ow'ensigo, tulina kansa ow'ebinywa. Okusinziira ku kunoonyereza okuze kukolebwa kulaga nti mu Uganda mulimu abaana 7 bafuna kookolo buli mwaka. Abasawo bagamba nti singa abaana bano basobola okufuna obujjanjabi nga bukyali kookolo n'asobola okuwona. Era nga kalukule bw'ati bwe bayise okwongera okumanyisa bannayuganda nti kookolo awona. Jumakiriya NTV.